Omusomo gw'ebyobulamu health seminar nga gukutukisibwako Abagulad Investment Ministries nga ndi omuweerezaawo Paul Patrick. Basabo ne banyabo banizaako mu ky'okuyiga kino. Tugenda kufuba okuyiga kumpi byonna bye twetaaga okumanya ku byobulamu bwaffe n'amaka gaffe. Tugenda kulaba amateeka g'ebyobulamu, tugenda kulaba ku ndwadde eza bulijjo n'obujjanjabi bwazo, tugenda kuyiga eddagala eri mu butonde n'enkozesa yaalyo, tugenda kulaba ebintu ebikulu olw'okubeera abalamu, so nga tuli bakulaba ne ku ndwadde ez'ebyobufuzi ziyite political diseases. Katutandike. Ekibuuzo ekikulu mu byonna bye tugenda okuyigako kambuuze. Katonda ayinza okuba ng'afaayo ku mbeera y'obulamu bw'emibiri gyaffe? Ekyamazima afaayo nnyo, kubanga ebintu by'obulamu yamanyi wa gye yabijja n'abiteekawo, bwe tunaffe ne tuba nga twafuna akakisa okuba ekitundu ku mirimu gy'engalo ze, nga yennyini y'ensibuko y'obulamu bwonna. Waliwo ko ebyawandiikibwa bino tubirabe. Mu Matayo essula ya 24:4 wagamba nti Yesu n'addamu n'abagamba nti mulaba omuntu yenna tabakyamyanga, ky'oyinza okugamba tabalimbanga. Tugenda kulaba nti tuyinza okuba nga tuli mu mulembe ogw'obulimba obungi nga n'ebikwata ku byobulamu mu bitwalidde. Ate waliwo na kino mu kitabo ekyokuva essula ya 15:26 nga wagamba nti nayogera nti obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'okwata by'alagira byonna, sirikuleetako endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama awonya. Nga kino kisuubizo buli omu ku ffe kyayinza okuyayanira, lwakuba nno ebisuubizo bya Katonda ebisinga bibaako obukwakulizo, nga ne mu biseera ebisinga Katonda kyasinga okwetaaga kwe kumugondera kyokka. Waliwo n'ekyawandiikibwa ekirala kigamba mu bbaluwa eri abakolesa esooka essula ya 6:19 ng'agamba nti oba temumanyi nga omubiri gwammwe ye yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu ali mu mmwe. N'atakomaawo era n'ayigiriza nti mu Bakolinso 10:3 kale oba nga mulya oba nga munywa oba nga mukola ekigambo kyonna, mukolenga byonna ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Mu kirabo ky'okubikkulwa essula ya 22:2 nga wagamba wakati w'oluguudo lwakyo era eruuyi n'eruuyi w'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi, n'amalagala g'omuti gakuwonya amawanga. Wano watusunirako buki eddagala eriri ku musingi gwa Katonda kye riri, naye kanneme kusuna kuba tugenda kusumulula. Nga bwe tugambye, Katonda tolinaawo mwawukanyiza ku bya bulamu, era w'okolera ekyo oba olimba. Naye nga bakkiririza mu Katonda, nga ekigambo kye nga ye Bayibuli nga yawandiisa okutuyamba okumanya okwagala kwe, tulaba nga Bayibuli eno erimu ebika 3 eby'amateeka ga Katonda ge yawa abantu be. Ngambye ntya abantu be? Baani abantu be? Simanyi oba oyinza okuba nga oyaayanira okuba omu ku bantu ba Katonda. Bwe kiba bwe kityo, wulira. Bino bye bika 3. Waliwo amateeka g'emikolo, waliwo amateeka g'ebyobulamu n'amateeka ag'empisa ya Katonda. Bwe tugenda ku mateeka g'emikolo, gano ge tuyita ceremonial laws, nga gano ge gaali agasigamizibwako ku by'emikolo egy'ebyokusinza omwali embaga ez'enjawulo, okuwaaza ssaddaaka, nga bino byonna byali bifaananyi Katonda byagendereramu okusigira abantu ekifaananyi eky'enteekateeka ey'okulokola omuntu, nga n'okujja kwa Yesu Kristo mu buntu n'okufa kwe n'okuzuukira kwe kwe kwali okutuukizibwa kwe byonna ne biba nga tebikyalina makulu. Ag'ebyobulamu health laws, nga gano mwe mutwalirwa amateeka ag'ebirina okuliibwa n'obutaliibwa, nga bwe tusoma mu bitabo ebya Bayibuli bino wammanga eky'Abaleevi oba kiyita Leviticus essula ya 11 n'eky'amateeka Deuteronomy essula ya 14, n'amalala nga ag'ebyokweyonja okusima kaabuyonjo n'amalala. Netubeerawo n'amateeka ag'empisa ya Katonda gayite moral laws, nga gano ge mateeka ag'empisa ya Katonda, empisa ey'obwa Katonda, nga gy'emiramwa egy'amakulu g'okwagala, era nga kwe kwagala kwa Katonda kubanga y'empisa ye y'emu ey'okweyolekera mu bantu be, nga gano si malala wabula ng'emateeka ga Katonda ageesigamiziddwa ku Bayibuli 10 nga bwe tugasoma mu kitabo ky'okuva essula ya 2.
katulabe kati ku bubaka obw'abalidirizi banana ku Lwamusanvu nga ekkanisa ya Katonda esembayo ey'ebiro by'enkomerero. Katonda yatukwasa obubaka obw'okutuusa eri abantu ku lw'okudda obujja mu byobulamu mu nsi ejja okuba ng'ejjudde okulwala, nga buno bufunzibwa mu kigambo ekiyitibwa New Start ky'oyinza okutaputanga entandikwa empya, nga buli nnyukuta erina kyekiikirira, nga gano ge gamanyiddwa ng'amateeka g'ebyobulamu 8. Katugattaggulule ensonga eno. Katulabe ekigambo New Start. N eyimiriddewo ku lwa nutrition nga mu Luganda giwandiise ndya, ne tugenda ku E ng'eyimiriddewo ku lwa exercise kiyite okukozesa omubiri, ne tugenda ku W oba wa ng'eyimiriddewo ku lwa water nga ge gayite amazzi, ne tugenda ku S ng'eyimiriddewo ku lwa sunshine oba omusana, ne tugenda ku T ng'eyimiriddewo ku lwa temperance kitegeeza kwegendereza, ne tugenda ku A ng'eyimiriddewo ku lwa air giyite empewo gye tussa, ne tugenda ku R oba R ng'eyimiriddewo ku lw'okuwummula, ne tugenda ku T esembayo ng'eyimiriddewo wa trust in divine power oba obwesige mu maanyi ga Katonda. Bino katubyetegereze mu bufunze. Nutrition endya. Olw'okubeera nga tuli balamu bulungi, kitukakatako okuba nga tufaayo ku biki bye tulya. Mu pulaani ya Katonda tetulina kulya buli kye tusanze. Ng'abasinga bwe twayigako mu masomero, tulina okulya emmere erimu byonna omubiri gwe byetaaga giyite balanced diet mu Lungereza. Emmere ewa amaanyi carbohydrates, ezimba omubiri giyite proteins, ejjanjaba omubiri giyite vitamins and mineral salts, mpozi ne buto obutonde giyite lipids oba oils and unsaturated fats n'ebirala. Mu bukulu bwa bino byonna kya nsonga okuba nga tulya emmere eyo yokka ey'obutonde erimiddwa mu butonde nga era eteekeddwa mu butonde, ekitali kyangu nnyo mu mulembe gwaffe guno. Exercise okukozesa omubiri. Nga tumaze okulya nga n'ebiriisa bituuse mu mibiri gyaffe, laba kino si kya bya bulamu emmere eno yonna okugituuza obutuuza. Tuteekwa okuba nga tukozesa emibiri gyaffe okutuyana kya bya bulamu nnyo nga kirina emigaso nfaafa omuli nga okuyambako omubiri okufulumya obutwa okuyita mu ntuuyo, n'okuzuukusa obusimu bw'emibiri n'enkola y'ebitundu eby'omubiri eby'enjawulo nga omutima, amawuggwe, emikono n'amagulu. Kino kikulu nnyo mu kulwanyisa omugejjo n'ebirwadde ebirala. Tugenze ku water ng'ayita amazzi, nga enjogera bw'egamba nti amazzi bwe bulamu. Kyamazima ekimu ku by'obugagga omutonzi byateekawo ku lw'okuyimirizaawo n'okwanirira obulamu ge mazzi. Tuteekwa okuba nga mu kuteekateeka emmere gye tulya nga tukozesa amazzi amalungi, okunywa nga tunywa amazzi ag'obutonde, okunaaba n'ebirala. Nga amazzi agasinga okuba amalungi ge mazzi agava mu nsulo ez'obutonde ennyonjo, amazzi g'emidumu gayita amazzi g'emidumu. Amazzi mu mibiri gyaffe gakola emirimu mingi nga kwotwalidde n'okugogola obutwa okuva mu mibiri n'ebirala. Wetegereze kino nga kitugwanira okuba nga tunywa amazzi agawera entakera, naye kino kikulu nnyo okukyekuuma. Enkola ey'okulya emmere nga bwe tunywa mu kiseera kye kimu ya bulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Enkola ennungi kwandibadde okunywa nga waakiri eddakiika nga 30 nga tunnatuusa kutandika kulya, oba waakiri nga wayiseewo essaawa emu oluvannyuma lw'okulya. N'ekirala kye twetaaga kwetegereza, ensi kati erina ekizibu okuba nti amazzi amatuufu okukozesa gabbula. Nga tuli mu nsi ey'obufere, zi gavumenti zitera okwesoma nga bwe zifuba okutuusa ku bantu amazzi amalungi, nga batukulembera okukkiriza nti obuwuka ye mulabe w'obulamu asinga, so ng'ekyamazima kiri nti obutwa ye mulabe w'obulamu asinga. Mu linnya ly'amazzi amayonjo ekyamazima batutuusaako amazzi ge batabuddemu obutwa. Chlorine agafula okuba nga amazzi ga asidi, nga kino kigafula okuba ag'obulabe eri obulamu mu kuleeta ebirwadde bingi eby'obutentezi biyite chronic diseases nga ssenyiga n'emisujja. Bwe tugenda ku S mu kigambo kyaffe kya New Start, S twagambye eyimirako sunshine, omusana nga y'ensibuko y'amaanyi agayimirizaawo obulamu Katonda ge yawa ensi eno. Naye nga ogyeko ekyo, olw'okuba bulamu obulungi emibiri gyaffe gyetaaga okwakibwako omusana
ogw'ekigero so nga ne mu kuzimba amayumba kyandibadde kya nsonga nti kabibe ebisenge byetusulamu ng'amadirisa gasobola okuyingiza omusana ogw'okumakya oba olw'eggulo. Temperance, okwegendereza, lino lye limu ku tteeka ekkulu ery'okuba n'emibiri emiramu. Nga okwegendereza kiyinza okunnyonnyolwa kitya? Okwegendereza kwe kwewala okulya oba okunywa ebintu eby'obulabe eri emibiri gyaffe, so nga erina ebyo ebirungi tulina okubikozesa mu kigero. Ebiragalalagala nga omwenge, sigala, ebyokunywa ebijingirire n'ebyokulya eby'obulabe n'ebyo Katonda by'atatonda kuliibwa tulina okubyewalira ddala. Tugenze ku air, empewo gye tussa. Olw'okubeera abalamu obulungi kyandibadde kya nsonga okufaayo ennyo ku mutindo gw'empewo gye tussa, nga yandibadde empewo ey'obutonde omutali mukka gwonna ogw'obuto. Ekyennaku eri abantu abawangalira mu bibuga kino kiba kizibu olw'omukka ogufubutuka mu bidduka n'amakolero, enfufu n'ebirala. Ennyumba mwe tusula ziteekeddwa okuba nga zirina obumooli obumala olw'okuyingiza n'okufulumya empewo. Kyabulabe nnyo okufumbira mu nnyumba etalimu bumooli bumala ng'ate n'enzigi zizigale. Si kirungi kusula wamu na bisolo mu nnyumba. Ne mu kussa twandibadde nga tussa ennyindo nga ziyingiza bulungi omukka omulungi n'okufulumya bulungi omukka ogw'obuto awatali kuziyizibwa. Okulaba abatwambaza obukokolo okuva mu 2 batukola bubi, ekyamazima kuno kwali kututta mu kimpowooze. N'olwekyo tugwewale. Rest, okuwummula. Okuwummula nakyo kya nsonga nnyo. Katonda yakola emibiri gyaffe nga gyetaaga buli lunaku okuba n'akadde okuwummula egisobola okweza obuggya n'okwekanika. Ebinywa biba byetaaga okuwummulako. Ozibiriza amaaso nga weebase kiba kigayamba okweyozaako. Nga mu ssaawa 24 Katonda z'atuwa olunaku eno ye yandibadde enkozesa esinga obulungi nga zitemeddwatemeddwamu ebiti 3, essaawa 88. Essaawa 8 ezisooka wandibadde okukoleramu mirimu egy'amaanyi oba egy'okukozesa omubiri. 8 oguddako twandibadde nga omubiri guwummuddeko naye nga se kwebaka, so nga n'8 ogusembayo essaawa ezo zandibadde za kwebaka ng'omubiri gugaddewo. Ne tugenda ku kisembayo Trust in Divine Power oba obwesige mu maanyi ga Katonda. Newankubadde byonna tuyinza okubikola naye kya nsonga okumanya omuyiiya era omutandisi w'obulamu nga ye Katonda, nga oluvannyuma lw'okukola ekitundu kyaffe tulina okumwesiga nga omujjanjabi era omuwonya ow'oku ntikko ow'emibiri gyaffe. Kati katwetegerezeeko endwadde ez'enjawulo. Katwetegerezeko endwadde eza bulijjo kaziva n'obujjanjabi bwazo obwangu obw'obutonde. Mu mbeera ey'obutonde emibiri gyaffe giba n'amaanyi okulwanyisa obulwadde bwonna era nga n'obungi gibuvumula nga tutegedde n'okutegeera, era nga kyetutera okuyita obulwadde oba obubonero bw'obulwadde eba nkola ya mubiri mu kulwana okuggyawo ekizibu ekyo mu mubiri nga bwe tugenda okulaba. Kasookera ku musujja. Buno bwe bulwadde oba embeera evaako omubiri okukuuma omuliro omungi n'okubibwamu amaanyi ekivaako ekamunguluze n'olumu okusesema n'okuddukana. Kikakasibwa nti emisujja gyonna gisibuka mu lubuto era nga giva ku mbeera ey'olubuto naddala nga kiva okuwela kw'obutwa mu lubuto omubiri gwe butayinza kugumiikiriza. Olw'eki ekibaawo ono ye sayansi. Mu mibiri gyaffe ekitundu giyita ogani efuga ebbugumu mu mubiri ky'ekibumba era nga mu mbeera eno kyokya sukaali ali mu musaayi okusobola okusetula ebbugumu ly'omubiri oba nga buwuka bwe buleese embeera eno wakiri bwokebwe, wakiri bulabe ng'embeera bwe buli ekambuwadde. Mu kusituka kw'ebbugumu kiyambako n'okuta okwekwata kw'omusaayi, okwewula ku mulimu gw'omutima okuba gunafuwadde olw'embeera y'omubiri etali nnomo oba etali optimum kwe gulina okukolera, okuyambako okuddusa omusaayi mu bitundu by'omubiri byonna n'okusobola okukenenula manguko obutwa okuva mu sisitemu y'omubiri. Olw'embeera zino ezitali nga bwe zigwanira kubeera, gamba ebbugumu erya waggulu ennyo
n'okukendezebwa kwa sukaali w'omu musaayi kyekivaako omubiri okubeera omunafu ng'omuntu alina omusujja, nga n'entambula entono ey'amazzi mu mubiri n'empewo bibivaako kamunguluze. Enzijanjaba. Ekyamazima singa ekizibu ky'obutwa mu sisitemu y'omulubuto kiggwaawo, omubiri gukitegeera mangu ne gukomya embeera ezidda mu nteeko. Nga bwe kiri nti ffe tubonaabona ng'omubiri gwekanika, n'olwekyo kya nsonga okuguyambako nga tukozesa ekimu ku bino ebibiri. Ekisooka, okunywa amazzi agabuguma nga tutabuddemu ebijiiko 2 eby'ensano y'amanda. Gitekyako. Amanda gamanyiddwa nga eddagala ery'obutonde erina amaanyi okunuuna obutwa bwonna era nga gakola. N'ekyokubiri kwe kunywa ekya kiragala kyonna nga okikamudde, y'ensonga lwaki tukuze tumanyi nga omululuuza, ekigagi n'ebirala. Naye amaanyi tegali mu bukawu bwa kintu naye mu kirungo ekya kiragala. Amanda we gakirira kuba nti nno newankubadde simangu okunywa naye tegakaawa. Tugende ku kifuba ne ssenyiga. N'ekiki ekireeta ekifuba ne ssenyiga? Bingi ebyogerwa nga ssenyiga bwe buli obumu ku bulwadde obuleetebwa virus. Naye virus kyeki? Okuva ku musingi gw'olulimi Olulatini, virus kitegeeza butwa. Si buwuka kubanga n'endwadde kumpi zonna ze batunda nga bagamba mbu zireetebwa virus tewali eyali abulabye. N'olwekyo ssenyiga n'ekifuba nkola ya mubiri ey'obutonde okuggyamu obutwa obw'ebika ebimu okuva mu mubiri okuyita mu minyiira oba ne mu bikolondolwa. N'olwekyo mu mbeera eno kiba kitugwanira okuyambako emibiri gyaffe okwanguyirizaako okuggyawo ekizibu ekyo. Kino enniimu n'emicungwa ebikola by'omuyembe n'ebirala kye bikola. Naddala ng'embeera etandiikiriza kirungi okugisalira amagezi nga tennasajjuka. Okusalasanyulira obutungulu obubisi mu mmere kya nsonga. Ka ointment kana ka methoplas ka nsonga okubeera nga nako. Okugaaya ebikola by'omuyembe ebibisi nabyo biyambako. Entangawuzi eŋŋanda. Bw'olowooza ennyo nti naye kirabika obulwadde buleeteddwa buwuka, sembeza katungulu kyumu nga bwe tunaalaba enkozesa ye. Tugende ku mutwe. Okulumwa omutwe kitera okuleetebwa ebintu 2. Ekisooka okuba nga amazzi gakendedde nnyo mu mubiri. N'olwekyo okunywa amazzi agawera kisobola okugonjoola ekizibu ekyo. Ekyokubiri kiyinza okuba nga obutwa obw'obulabe nga bugenze kumpi n'obwongo. Nga omutwe okuluma, omubiri guba okuwuliziganya nti waliwo ekikyamu eky'amaanyi oba oli awo weebeereremu okuguyambako. Tugende ku lubuto. Embeera ezituleetera okuluma olubuto ziwerako, nezisinga kiva ku mpisa mbi mu kulya. Okugeza nga obutaliira mu biseera ekivaako ulcers, okulya ennyo, okulya nga bw'onywa, okulya emmere n'ebyokunywa eby'obulabe ery'omubiri ebirimu obutwa obutali bumu, so nga n'obuwuka bw'omu lubuto. Kasita busukka omubiri kye guyinza okugumiikiriza guba bulina okutegeeza nga bino byonna tuba tulina okubyekuuma. Mu mbeera bwe ziti ensano y'amanda nnungi mu kunuuna obutwa obuli mu lubuto ne mu byenda, so nga ne katungulu kyumu ng'omukozesezza nga mubisi asobola bulungi okulwanyisa obuwuka n'ebiwuka eby'omu lubuto. Tugende ku manyu. Amanyu kizibu ky'amaanyi nga wano we tulabira obukambwe bw'obulumi obw'ensonga. Ekyamazima obulumi obwo busibuka ku masira agaba gatandise okutondebwawo mu kibuno awali erinnyo eddwadde. Naye obulumi buno bwa nsonga oba tegereza kyandibadde kitya ekibuno okutandika okutuuka okuvunda ne kiggwaawo awatali kulabula na kuwaliriza kwefaako. Embiri gyaffe engeri gye gitegeera tegiyinza kuleka kino kubeerawo. Naye kiki ekiri amannyo gaffe? Newankubadde erinnyo kye kintu ekisinga okuba ekigumu mu mubiri, naye asidi w'amaanyi okukirya oba okukimulungula. Buli lwe tulya ekika ky'emmere ekiva mu sukaali, emmere eyo esigala mu ne ku mannyo. Ekirungo ekiri mu malusu kigikuba n'eva mu sukaali. Ono sukaali obuwuka obusangibwa mu kamwa kaffe, sukaali ono bumufulamu asidi.
nga yamulungula amannyo gaffe ne mujja ebituli. N'olwekyo okusenya buli luvannyuma lwa kulya kiba kya nsonga, lwakuba nekiki kye tukozesa okusenya kikulu. Waliwo okubeera okubuka mu sepiki n'ogwa mu kyoto. Kino kitegeeza ki? Ekyobulabe kiri nti eddagala erisinga eritundibwa mu maduuka mu kugenderera bateekamu ekirungo buyite obutwa obuyitibwa fluoride, nga eno ye kemiko esinga okuba ey'amaanyi mu kukola asidi omuka, era kino kyekirya amannyo gaffe. Olukujjukujju olw'okulowooza nti kigawawula nga tukule, n'olwekyo ebiddagala ebyo byonna kya nsonga okubyewala. Kati olwo tukozesa eki? Emirimu gy'eddagala ly'amannyo esatu emikulu gye gino. Ekisooka, okutta obuwuka. Ekyokubiri, okulwanyisa olusu olubi. N'ekyokusatu, okutukuza amannyo. Ekyewuunyisa, evvu bino byonsatula eribikola. Simanyi oba waliwo eyali asanzeeko envunyu nga zeeyagalira mu vvu. Evvu lirwanyisa n'okukendeeza okuwonya kw'omuzi ne bwe ziba zikabuyonjo. Evvu tulikutisa n'ebintu nga mwotwalidde n'entamu. Bw'oba nga ofunye eryo eritasabula kamwa na ku lulimi kiba kya kabi, nga evvu nga olitadde ku mabbali, naye nno n'okusenyesa ensaano y'amanda amasekule nga gakuŋŋuntiddwa bulungi kiba kikola okutukuza n'okugya olusu olubi mu mannyo. Kati ate ne bw'oba nga osobola okugattamu ensaano eya kamulali, awo oba wakuwangala bulungi n'amannyo go yadde nga galimu ebituli. Enkola abasinga gye bakozesa okuba nga basenya ku makya ate ne balya ekyenkya terina makulu. Waakiri okusenya ng'ogenda okwebaka kiyambeko amannyo okumalako essaawa nga gatukula. Tugende ku mabwa, tutera okufuna ebiwundu nga mu kino mwe tulabira amaanyi g'obutonde bw'embiri gyaffe okuba nga gisobola okwekanika n'okwetunga ne giddawo. Okuyita mu mirembe ssere bwe tulwanyisa entakera okuva mu nnimiro zaffe, ddagala nnyo okuyambako embiri okwetunga n'okuziyiza obulumi bw'ebbwa. Tewali nnyo bwetaavu bwa kuddukira biragalalagala ebizungu yadde omunnyo kubanga gwo kya butemu eri obulamu. Gwe ojja ogumazeeko ku kkova olabe. Nalaba nga tekiba kirungi okuwunzika omusomo guno gw'ebyobulamu guno nti twongeddeeko ku ndwadde zino kumpi ffenna zetukolerera kufunako. Bwe tuba nga olwekyo tuzirina kiba kirungi nnyo, naye lwakuba tuvunaanyizibwa okuyamba abo bazirina. Zino si ndala naye y'endwadde eya pressure ne eya sukaali muzungu eyitibwa diabetes. Mu nzijanjaba ey'omu malwaliro endwadde zino zitwalibwa nti teziwona, lwa nsonga nti amalwaliro gategeera nnyo nti obulwadde buno akawuka gundi ke kabuleeta, era tufune obutwa gundi tukasannyalaza. Naye ne kibabeerera kizibu okuba nti sukaali ne pressure tebirina kawuka kabireeta, naye kuba kuweebuuka kwa mbiri gya okuva ku nkola yagwo ey'obutonde, ng'ate yinigwo ebiseera ebisinga yaba kannaluzaala era nga yavunaanyizibwa. Tugenda kuzeetegereza tulabe era tulabe n'ekyokuddamu eky'obutonde eri embeera zino, kuba amalwaliro bwe gawanikira obutonde buba bwe bulina ekyokuddamu kuba bwe buliko sitampu y'omutonzi. Katusokera ku pressure, nga mu luzungu tuba ne kye tuyita high blood pressure ne low blood pressure. Nga high blood pressure y'embeera nga omutima gwalirizibwa okuba nga gukuba n'amaanyi okusukka ge gulina okukolerako mu kulwana okulaba nga gutambuza omusaayi okwetooloola omubiri. Kino kiba n'ekizibu kyakyo ti guba gukoowa ekiteetaagisa ate nga guyinza n'okulemererwa olumu, ekivaako ekiyitibwa stroke. Ekisinga okuleeta kino butaba beegendereza mu bye tulya, naddala okwevumbika ennyo amasavu amabi agali mu ekiyitibwa cholesterol, nga naddala ge masavu agali mu nnyama eva mu bisolo, amata n'omuzigo. Gano ge gakwatira munda ku bisenge by'emisuwa ne gaziyiza sipiidi y'entambula y'omusaayi, so nga n'empisa ey'obutakozesa mibiri gyaffe litulondawo okuba bannamugayaavu ne basemugayaavu, nga emmere nga bwe tugirya era bwe tugituuza, nga kino kye kivaako embeera ey'omugejjo
kubanga mu butonde bw'emibiri buli sukaali lwatuuka mu musaayi n'atakozesebwa omubiri gumukyusa n'afuuka amasavu okugataleka mu ziyitibwa fat cells. Ekiba mu mbeera eno ey'okugatta ku mubiri obuzito n'obunene obutaliiko kigendererwa kuba kwongera mulimu omutima gwo kuba teguba nakyakukola okuggyako okugezaako okusigala nga gulwanalwanako nga n'okuba nga tetukozesa mibiri gyaffe giyite exercise okusobola okuba ku mutima okukolera ku sipiidi ya bulijjo kuba kulwaza mutima. Bazi n'ekirala ekyokusatu kuba abalagajjavu mu bye tulya tutalowooza nnyo ku mmere ki erimu ebirungo emibiri gyaffe bigyetaaga okuba emiramu obulungi. Netufa kimu kumatiza maddu gaffe nakyo bulabe bulala eri omutima. Kino kyekisinga okuvaako kye bayita low blood pressure nga omutima tegulina maanyi kuba musaayi kutuuka ku bitundu ebiguli ewala nga amagulu, emikono n'obwongo okutwalayo ebiriisa nga glucose n'empyo ey'obulamu giyita oxygen okugyayo obutwa nga carbon dioxide n'obutwa obulala obuva mu kukola kw'omubiri nga kino kiba kyekitera okuvaako okusanyalala entakera ne kamunguluze eri abalina embeera eno. Kya nsonga nnyo okufaayo ku bulamu bw'omutima kuba naddala omutima kye kintu ekitawumula okukola okuva lwe tuzaalibwa paka lwe tufa nga ekikakasa nti omuntu awese bwe guba ng'omutima tegukyali mutunuusi yadde ekiddako kuba nteekateeka za kuziika. Naye nga n'ekyokuddamu eri obulwadde obwa pressure ekisooka kiri mu kukyusa neeyisa giyita lifestyle omuli okwewalira ddala by'olina okwewala, okufuba okulya ebyamakulu n'emigaso, okukola exercise bikulu nnyo. Ekirala okuyiga okukozesa katungulukyumu garlic eryaddala ng'eddagala nga bwe tunaalaba okukalirira n'okozaamu amasavu ag'obulabe agakwatidde mu misuwa ne ku lw'obulamu bw'omutima gwo. Kumpi katungulukyumu ddagala eri obulwadde bwonna obulimu. Katugendeko ku sukaali. Mu luzungu obulwadde buno buyitibwa diabetes nga eno y'embeera ya kulemererwa kwa mubiri okufuga obungi bwa sukaali atambula musaayi. Newankubadde emibiri gyaffe gikolera era nga gitambula ku sukaali buyite glucose nga y'ensibuko y'amaanyi mu gyo naye ateekwa okuba nga wa kigero buli kaseera. Nga bwe tulaba nti omuliro gwa migaso nfofoolo nga okufumba naye ng'omwana tagukumidde mu kisenge nakoleza ku mufaleso. Mu butonde bw'omubiri tulina ekitundu ekiyitibwa amawowoolo Luzungu bayita pancreas nga kino kikola ekirungo ekiyitibwa insulin nga kino bwe kitonya mu musaayi kiyamba okukyusa sukaali ayitiridde n'afulibwa amasavu omubiri ne gumutereka nga kino omubiri gukikola automatically nga gwo. Kino kye tulaba nti omuntu bw'alwala ennyo n'aba ku ndiri omubiri gwe gwesika n'akogga kuba gutuuka ne gutandika okubya ku masavu gegwatereka nga bugafuula mu sukaali okusobola okwanirira obulamu. Mwana wattu omuntu bw'awona ogenda okulaba nga agenda omubiri guddawo nga bino obitadde ku mabbali. Embeera omubiri bwe guba nga tegukyafuga bungi bwa sukaali atambula mu mubiri olw'okuba amawowo tegakyafulumya ekirungo kya insulin ekimala oba ensonga endala yonna, eyo embeera gye tuyita obulwadde obwa sukaali oba diabetes. Nga okukumira obungi bwa sukaali mu musaayi nga bw'alina okubeera kiba kisobola okuyambako okutumbula enneewulira y'omu birowoozo n'amaanyi mu mubiri. Kikendeeza emikisa y'okukwatibwa endwadde z'omutima, okufiirwa okulaba, obulwadde bwa sukaali nga bwo mpozi n'endwadde z'ensigo. Naye balina sukaali already, kiki ekyokuddamu? Katunuulire engeri eziwerako eziyinza okujjanjaba sukaali nga tuli waka ez'obutonde. Bino bye nafuna mu kunoonyereza nga eddagala ly'obutonde abalina sukaali lye bayinza okukozesa mulimu ekisooka waliwo kye bayita bitameloni nga kigambibwa nti kino ly'eddagala erisingayo mu kujjanjaba sukaali nga kirimu proteins ez'enjawulo ezongeza ku nkozesa ya sukaali glucose eri ebinywa by'omubiri ziyite muscles, ekibumba n'obutafaali obutereka amasavu. Kiyamba okukendeeza sukaali
ali mu mubiri. Kino amazzi agakikamuddwamu gasobola ddala okuba ag'omugaso eri abalwadde ba sukaali. Ekyokubiri ye katungulukyumu muyite garlic. Ono atera okukozesebwa ennyo ng'abantu bateekateeka emmere. Ekirungo ekirimu ekiyitibwa allicin ekiri mu katungulukyumu kirina engeri gye kirwanyisa mu obulwadde bwa sukaali. Kiziyiza okukyusibwa kw'amasavu obutakosa bisenge by'emisuwa egiva ku mutima. Waliwo ekiyitibwa stevia nga bagamba kino kiwoomerera ekyobutonde. Olw'okubeeramu kw'ebirungo bino ebisatu, ekisooka ekiri stevioglycoside, stevioside ne ribaudioside. Mu stevia sukaali w'omu mubiri asobola okutebenkera, era kino kyongera ne kiyitimusa insulin resistance n'okutumbula okukolebwa kwa insulin era n'obulamu bw'amawowoolo. Kiyambako n'okukendeeza okuyingira kwa sukaali mu musaayi, nga kino kikendeeza obungi bwa sukaali mu musaayi. Abalala boogera ne ku kigagi kiyite aloe vera, mpozi ne ku ntangawuzi. Kino bino bisobola okuyambako mu kujjanjaba obulwadde bwa sukaali. Kati ate katulabe ku nkola endala eziyambako ku mbeera ey'okujjanjaba sukaali. Tugenda kulaba enkola nga 10 omuntu z'ayinza okukozesa okukendeeza sukaali w'omu musaayi ez'obutonde. Nga esooka egamba okulya ebika by'emmere evaamu amaanyi bite sukaali ku kijjulo nga bye tusembyayo. Okunoonyereza kulaga nti okusooka okulya enva endiirwa vegetables n'olyoka osembyayo emmere ey'ebika bino kikendeeza ku level y'obungi bwa sukaali mu musaayi oluvannyuma lw'okulya ekijjulo. Ekyokubiri, okulaba nga bwe tuba tuteekateeka bye tugenda okulya nga tuteekamu ebyokulya ebirimu ekiyitibwa soluble fibers, nga kigambibwa nti zino zikendeezaako ku misinde emmere gyekubibwamu mu byenda, nga kino kiyambako sukaali w'omusaayi obutalinnya nnyo oluvannyuma lw'ekijjulo. Nga bino mwe tujja ekirungo kino ekya soluble fiber. Tulina apples, tulina avocado, tulina ebijanjaalo, tulinamu ebinyeebwa, tulinamu kawo n'emmere ey'ensigo ezisinga. Nga enkola ey'okusatu eri nti engeri ey'okusatu okukozesa ekiyitibwa intermittent fasting, nga kino kwe kubanga omuntu alya ekyenkya n'ekyemisana ebizito, awo kukyandibadde ekyeggulo n'alyawo akantu akatono nga tezinnawera ssaawa 12. Okunoonyereza bakizuula nti enkola eno eyamba okutumbula obulamu bw'abalina sukaali omungi wamu n'amasavu amabi mu misuwa gayite cholesterol omungi. Ekyokola ne kibeera okulondawo okwettanira emmere ey'ensigo ekyali ennamba ziyite whole grains okusinga eyo eyafuulwako akakuta mu byuma giyite refined grains. Okunoonyereza kwakizuula nti okulya emmere ey'ensigo ennamba etumbula embeera ennungi eya sukaali mu musaayi oluvannyuma lw'okulya bw'ogeraageranya n'omuntu ng'alidde eyo eyafuulwako akakuta. Nga emmere eno ennamba etwaliramu omuceere ogwa brown, ebirenge biyite popcorns, kasooli omufumbe, eŋŋano ennamba. N'enkola ey'okutaano eri nti enkola ey'okutambulako buli luvannyuma lwa kulya. Okutambula oluvannyuma lw'okumala okulya kiba kyokya emmere gye walidde ng'amafuta, ekikendeeza ku level ya sukaali w'omu musaayi mu kifo ky'okwesigama ku ddagala lya insulin. So nga n'okuyimirira obuyimirizi nakyo kikendeeza ku level ya sukaali mu musaayi oluvannyuma lw'okulya. Enkola ey'omukaaga eri nti fuba okulaba nga ebijjulo by'olya mulimu nnyo ekika ky'emmere gye bayita pulses. Pulses nga mwe muli ebijanjaalo, kawo ne soya. Kigambibwa nti bino birimu ebiriisa ebizimba omubiri proteins n'ebiwa amaanyi ebirina fiber owa waggulu, nga bino biba biyamba okutumbula n'okukuuma level ya sukaali ennungi oluvannyuma lw'okulya ate nga kwotadde n'okugikuuma. Okunoonyereza kulaga nti omuntu bw'aba nga yettanira okulya nga emmere esinze ennyo okwesigama ku zino pulses kiyamba nnyo okutumbula level ya sukaali mu musaayi nga kwotwalidde n'amasavu g'omusaayi wamu n'okukuuma obuzito bw'omubiri kiyite okutangira omugejjo. Enkola ey'omusanvu eri nti n'okulya
nga ekyenkya ekisingamu emmere ezimba omubiri ziyita proteins. Kino kiyinza okuyambako okukendeeza level ya sukaali mu musaayi oluvannyuma lw'okulya wamu n'okuyita mu lunaku lwonna. Enkola ey'omunaana nebeera nti yongera okulya ovakkedo awerako. Ekyamazima ovakkedo alimu obutto omulungi, eminnyo, fibre n'ebirungo ebirala eby'omugaso mu mubiri, era okumuliira ku bijjulo bye tuba tuteese kiyamba okufuga sukaali w'omu musaayi. Ekyamazima ovakkedo kibala ekyenjawulo nga kyo. Ebibala ebisinga mu byengera bikola sukaali. Ekitali ku ovakkedo nti ne bw'olya essowaani ennamba eya kedo mubaamu carbohydrates ntono, n'olwekyo kino kyakulya kya nsonga eri abalwadde ba sukaali okulya ne bakutta nga naye carbohydrates balidde ddala. Nga ogyeko bino naye n'okulya ovakkedo alongoosa olususu lwa feesi, omuntu n'aba alalika bulungi olw'ebirungo ebirimu ebireesa olususu. Ekyomwenda ne kiba nti no weewale ebigattiddwamu sukaali, nga bino by'ebyokunywa n'ebyokulya bigattiddwamu sukaali okwongera biwoomereza. Sukaali ono aba ayingira mangu mu misuwa gy'omusaayi, ekireetera okwambuka kwa level ya sukaali, era nga ekiseera bwe kiyitawo okukozesa ebyokunywa n'okulya ebirimu sukaali tekyongeza bwongeza mikisa gya kufuna bulwadde bwa sukaali bwokka, wabula n'endwadde y'omutima, obulwadde obwa Alzheimer, kiyite okwerabiralabira, omugejjo, endwadde eya pressure, so nga ne kokkolo omu. Enkola ey'ekumi kibeera nga onywa amazzi agawera buli lunaku. Omuntu okuba ng'anywa amazzi tekiyamba buyambi muntu kuba ng'awangaala okutwaliza awamu, naye kiyamba n'omubiri okufuga obulungi sukaali w'omu musaayi. Okunoonyereza kwazuula nti abantu abatanywa mazzi gamala babeera n'obulabe bungi batibwa endwadde ya sukaali wamu n'endwadde endala ez'olukunguba. Okunoonyereza kulaga nti abantu abanywa amazzi mu biseera ebituufu nga tebannalya bijjulo, balya emmere ya kigero, kiyambako n'abamu okukendeeza omugejjo. Baba n'ebiwato bitono giyite figa, teekako ne level eya wansi y'amasava mabi mu musaayi gayite cholesterol. Kati twetegezeeko ku bika by'eddagala ebibiri. Mu malwaliro eddagala lyonna liyite drugs oba ebiragalagala ligwa mu biti bibiri. Tulinawo eddagala eritta obulumi, mpozzi n'eritta obuwuka. Mu buli limu naye buli limu likola litya? Eritta obulumi, zino mu luzungu zetuyita painkillers. Bannasayansi bakizuula nti buli omuntu omubiri we gufunawo ekizibu kyonna gulina engeri gye gutambuzaamu oba akapaka eri obwongo okwogera eri entegera y'omuntu nti waliwo ekizibu, nti olina okufaayo okwegendereza oba oli awo n'okwebereramu olw'okugonjoola ekizibu ekyo. Nga obubaka buno obw'amasannyalaze butambulira mu busimu ziyite nerves ezikola gye tuyita nervous system. N'olwekyo painkillers kye zikola kwekiika n'okuwuliziganya n'okusannyalaza empuliziganya eno. Obubaka obugendereddwamu okuloopa ekizibu ne butatuuka ku bwongo, bwe gutyo omubiri ne guba nga tegukubuulira kizibu kiriwo, naye nga bwo omubiri gusigala gulwanyisa okuggyamu obutwa buno mu mubiri, era singa bugwamu nga ekizibu tekinnagonjoolwa, omubiri obulumi bukomawo, bw'otyo n'okitegeera nti tonnawona. Eri abasinga kuba kwongeramu painkillers endala. Tulaba tekwa nti eritta obuwuka ziyite antibiotics. Lino lye limu eriba ligendereddwamu oba eriteeberezebwa okuba n'obusobozi obutta obuwuka obuleeta obulwadde. Naye eddagala ery'ekika kino erisinga eriri mu malwaliro akageri abalikola gye bataliiwo nnyo okulwanirira bulamu wabula okubulwanyisa bulamu. Ekimanyiddwa olw'erisinga teririna busunsula. Bwe liba lyakutta litta buli kirisala mu maaso nga mutwalidde n'obutafaali bw'omubiri bwennyini ziyite body cells. N'olwekyo tetwewuunya lwaki obweke obwa endosidi butta emmese ng'ate ffe abantu tetufa. Ensonga eri yokka nti ffe abantu tuli mmese nnene nga ddoozi eyo temala bumazi kututtirawo. Naye kkiriza obagaana nti kumpi buli ddagala eriri
mu malwaliro lisobola okutta olikozesa mu bungi giyite overdose. Ensonga lwaki abasawo baba batendekeddwa nnyo kubanga bakola mu byakulwanyisa weapons. Naye katulabe kiki ekiri mu ccupa z'omu malwaliro eziyita saline drips. Twayingirira omulembe nga bangi bagwa mu mukwano n'eccupa ez'omu malwaliro. Tuwulira bangi abeegamba nti ne batateekako drips wonna. Bangi tumatizibwa nti ziba zakuzza amazzi mu mubiri, naye ng'okuzza amazzi mu mubiri kyangu nnyo. Fumba amazzi go oganywe osirike. Tegalina gye gayinza kusalenkiriza galeme kutuuka mu mubiri. Naye lwaki tugamba nti eccupa zikola? Ekiringa nga ekyamagero kyokka ekiri mu ccupa nti mubeeramu painkillers, yita ebiragalalagala ebita obulumi, olw'okuba nti olw'embeera ey'obulwadde omubiri nga guba munafu mu nkola yaagwo. N'olwekyo okuyiwa obutwa buno butereevu mu musaayi kiyambako okutuuka mangu we bulina okukola, okusingasinga omulwadde aba amize empeke. Kuno kwe kulabika nga okwewera okw'amangu, nga naye era omubiri bwe gulwanyisa obutwa obwo ne bukendeera mu mubiri, era ng'oddayo nga bakuyiwayo obulala paka oba oli awo omubiri bwe guba nga gulwanye ekanika wonna. Naye ekyamazima twandifubye nnyo okwewala omuntu yenna okuzannyira butereevu ku musaayi gwaffe nga bayiwayo ebintu bye tutamanyi nti eddagala nkola za musingi gwa bulogo ennongoseemu kiyite witchcraft. Naye singa tuyinza okumanya obumanyi amanyi g'emibiri gyaffe. Dawudi waliwo kino kye yekkaanya watukagamba I am fearfully and wonderfully made. Bwe tugenda mu Zabbuli ey'ekikumi-asatu-mu-mwenda olunyiriri lw'ekkumi-n'ennya wagamba nti naakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwantiisa kwa kitalo, emirimu gyo gya kitalo, n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Ekyamazima emibiri gyaffe ze mashini zokka ezisobola okwekanika. Lino n'okutema ne gukulaga nti weetunga ne guddawo. Newankubadde nga owulira ebinywa bikuluma ogenda okuzuukuka nga tomanyi bulumi gye bwaddukidde. Bayibuli etusomesa nti obulamu bw'ensolo buli mu musaayi gwayo. Titulaba nti ekintu ekisinga obukulu omubiri bwe kikuuma gwe musaayi, okulaba nti ne bw'obeera ng'ofunye ekiwundu okulaga nti gukola buli ekyetaagisa okusibirawo n'okutungawo, nga era enkola y'empiso yava mu kutetenkanya kwa sitaani okulaba engeri gy'atuuka butereevu ku nsibuko y'obulamu bwaffe. Katulireko kulwanyisa kw'obuwuka okw'obutonde. Tebwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe okweraliikira obuwuka obuleeta endwadde, kubanga omutonzi waffe kino yakirowoozaako dda n'awa emibiri gyaffe obusobozi okulwanyisa n'okutta obuwuka obuleeta endwadde mu butonde bwabwo. Tulina obutafaali obukola kino n'obukesi buyite surveillance obukola ssaawa 4 bwe tuba nga twebase okulaba mulabe ki ayagala okutattaganya ebyokwerinda by'obulamu bw'omubiri, nga eno ye gye tuyita nakyo immunity. Mu kino kyonna obuvunaanyizibwa bwaffe kyandibadde kuwa mubiri bye gwetaaga okuzimba obukuumi buno. Ensonga ensolo n'ebinyonyi by'omu nsiko ebiri mu butonde tolibisanga nga babiwadde ekitanda mu ddwaliro lyonna. Tafaanako ffe ng'abantu byo bimanyi bulungi kyebigwanidde okulya. Ojja okwata soda n'eryenva obiwa enkima olabe kyenaalondako. Ensonga endala tulabe ku bitundu by'omubiri ebisinga nga bwe tujja okweyongera okukizuula, omulabe w'obulamu bwaffe asinga si buwuka, kuba obutonde bwageraageranyizibwa dda okusobola okutetenkanya obutonde, wabula obutwa ye mulabe w'obulamu asinga, naddala obutwa obujingirire mu makolero y'ensibuko y'endwadde ezisinga kati eziri mu bantu. Naye newankubadde kiri bwe kityo, oyo alaba enkomerero okuviira ddala ku ntandikwa, bino byonna yabimanya nti byali byakuba. Natuduukirira nga mu mibiri gyaffe ateekamu ebitundu ebikola eddimu ery'okukenenula obutwa okuva mu ebyo bye tuba tulidde n'okunywa ko n'obwo obuli mu musaayi, nga bino mulimu amawoowoolo pancreas, mulimu ekibumba bye tuyita liver, mulimu ensigo ze tuyita kidneys, mulimu amawuggwe ziyita lungs, embulamu n'olususu lwennyini skin. Newankubadde kino kiri bwe kityo, kabuleme kubeera buvunaanyizibwa bwaffe
okuteeka mu mibiri gyaffe buli kakikya yenna, kubanga ebitundu ebyo bikoowa n'okunafuwa so nga bisobola n'okulemererwa okuziika ne bakuziika. Katulabe ku nsonga omusujja munywanyi waffe. Katwetegereze wandigambye ddala olumu tutuuka ne tugamba ng'abantu ensi efubye okutuwunza tuleme okumanya ekiri emabega g'embeera ezimu basobole okutegeerera obulungi. Okugeza tugenda ne tutya nnyo n'okweralika embeera gye tuyita ey'omusujja. Omubiri ne gukuma ebbugumu ery'amaanyi ne tulowooza nti kyekyobulabe, naye ekyamazima embeera eno ey'omubiri bwe gugitandika n'ekigendererwa olw'okukuuma obulamu n'okulwanyisa ekizibu. Nga bwe twalabye nti olw'okuba omubiri guba gunafuye mu maanyi, kiba kya mugaso okuwebula ku musaayi kyanguyirweko omutima mu ntambula yaagwo olw'okuggyamu obutwa amanguko mu musaayi kozzi n'okuzibuwaliza embeera obuwuka obw'obulwadde. Ekigendererwa n'omugaso gw'obulumi. Oyinza okwebuuza nti lwaki Katonda yakola emibiri gyaffe nga gitondawo bulumi nga gikoseddwa n'okusinziira ku bukosefu? Yabange okuwulira obulumi kya mugaso oba kwagala kwagazi kutubonyaabonya? Wali okyegenyerezaako nti obulumi buba mu bwongo naye nga busonga awali ekizibu kyennyini? Ndowooza ffenna tukkiriza nti bwe tuba twesaze oba okwetema kakube okwekoona, wayitawo akaseera obulumi bulyoka busituka, lwa nsonga nti ababaka baloopa obulumi eri obwongo baba tebannatuukayo. Naye nga mu byonna obulumi kya mugaso era kirabo yite mekanizimu ey'okukuuma obulumi nga teyinza kutuganya kwerabira na butafaayo eri ekizibu ekiri ku mubiri. Tebereza senga kyali nti basobola okutemako okugulu n'otamanya, omusaayi ne gukuggwamu nga tomanyi, n'otandika n'okuvunda ng'omubiri tegukugambye kikafuuwe. Kati katwetegerezeko ku ddagala ery'obutonde. Bassebo ne bannyabo bwe tuba nga tusuubula n'okuyayanira okuba abalamu, kyansonga okumanya ani omutandisi era enginiya wa kye bayita obulamu, nga ye Katonda w'obutonde. N'olwekyo mu kwejjanjaba endwadde ez'enjawulo tufube okuyiga ebintu eby'enjawulo by'obutonde ebiyamba omubiri okwevumula, kubanga bino bye biriko sitampu y'omutonzi byatuteerawo, era nga bwe kiba nga kisoboka twesonyiwe ebiragalagala by'amakolero ebiri mu malwaliro ne clinics nga tunoonya omukisa gw'okuwonya. Olumu kuyinza okuba nga okuvvuula okusaba Katonda awa omukisa ebyo ebijingiriddwa abantu okuyita mu kuŋŋamizibwa kwa Sitaani ebitaleeko sitampu ye. Naye kale ebiro by'obutamanya Katonda yabijjukira, naye kati tumanyi era nga tuyinza obutaba na kye yakwekwasa. Naye katulabe eddagala lino ly'obutonde buli maka gerisobola okufuna, era n'enteekateeka yaalyo n'enkozesa mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Katutandikire ku manda gite kyako. Amanda kye kintu eky'obutonde kimanyiddwa okuba n'obusobozi okunuuna mu kukwata obutwa bwonna obw'obulabe eri obulamu. Enteekateeka: funa enku ez'omuti nga weekakasa nti si gwa butwa, kalitunsi mulungi zikume zaake, olumala amanda ogabikkeko gazikire n'okuwola, awo gasekule, olumala ogateeke mu kakungunta ebyemu ensaano ne pawuda. Eddagala lyo oba lifunye lino liba ddagala nnyo okusenya amannyo, so nga mu kwejjanjaba omusujja n'olubuto ngeno yeekozesa. Olubuto olukalu ira ebijiiko 2 ebitabula sukaali, teeka mu kikopo ogatteko amazzi amafumbe agookya matonotono nga bw'otabula paka nga makati ekikopo. Awo gattako ag'okunywa aganyogoga okujjuza ekikopo. Awo kozesa ekijiiko okusenako olububi lw'okungulu, onywa akyayi k'amanda ako. Olumala era yongeramuuko amazzi agakola ekisu kyekimu era onywe n'ekikopo 2. Awo osirike ojja kulaba. Katugende katungulukyumu. Katungulukyumu kompiri eddagala ery'obutonde erisinga amalagala gonna
agali mu malwaliro ng'okozesebwamu. Bwe bw'oba ng'okakasa nti obulwadde buleetebwa buwuka ekika kyonna galikiye bw'ali mpozi ng'ekikuluma si bulwadde. Naye katusensule mu ddakiika nga 8 emigaso n'enkozesa ya katungulukyumu. Katungulukyumu erimu ku ddagala ery'obutonde lisinga ddala amaanyi mu kutta obuwuka obuleeta endwadde, so nga era alina emigaso mingi y'ebyobulamu egyewunyisa. Lwakuba bangi kuffe tetumanyi ngeri esinga okuba ennungi okukozesa katungulukyumu okuwona endwadde eziwera era n'okufuna emigaso gye emingi. Kyamazima katungulukyumu zaabu yennyini ki bwe kakutanda n'omukozesa ki embeera y'obulamu mu mubiri yakulongooka. Lwakuba oteekwa okuba nga omukozesezza mu ngeri entuufu nga bwe tugenda okwogerako mu lutambi luno. Nga bino n'abasawo abakugu abeetengeredde abatakolera zi gavumenti babikakasa nga bwe twatandisa katungulukyumu lyerimu ku ddagala ery'obutonde ezisinga amaanyi mu kutta obuwuka obuleeta endwadde era asobola okukozesebwa ku ndwadde eziwera ddala oba endwadde za bakitiriya oba vayirasi oba fango. Kimanyiddwa nti teri ddagala ddala lyonna mu malwaliro eririna ekisaanyizo kino kubanga ojja kusanga ng'empeke ez'ebika eby'enjawulo nga buli kika kikola ku buwuka bwa mulundi gumu gwokka, so nga katungulukyumu asobola bulungi okukozesebwa n'okufutiza obuwuka obusirikiti obuleeta endwadde obw'ekika obw'ebika byonsatule gamba bakitiriya, vayirasi, fango era ng'akola mu maanyi agali ku ntikko. Naye engeri esinga obulungi okukozesa katungulukyumu nsibuko y'amaanyi ey'ekirungo ekiyitibwa alsin era nga ekirungo kino kye kireeta katungulukyumu okuba ng'awunya mu ngeri nga gy'awunyamu, teekako n'okuba ng'abalala n'okubalala kwe nga bw'abalala, nga kino kirungo ekirimu sulfa ate ono wa mugaso okuyanja nnyo by'obulamu by'omubiri. Okunoonyereza kwakizuula nti okufumba katungulukyumu kikendeeza ddala ekirungo ekiri ekya alsin saako n'ebirungo ebirala eby'omugaso ebimulimu era nga ku bwekyo omuwendo gw'ekiriisa kye wandifunye mu katungulukyumu kiba kifuuse kyakkekwa. Era kano tugende kakulage engeri ez'emirundi ebiri ez'okulyamu katungulukyumu omubisi okusobola okufunamu omuwendo ogusingayo obunene n'emigaso ekumuliitu ku lw'ebyobulamu. Engeri esooka osobola okumukozesa nga omira bumizi empekeze n'okusinga kwandibadde kumira nga olubuto lukalu. Ekirungi katungulukyumu talina kibi kyonna kyakusa mu lubuto. Kino kya mugaso nnyo eri abo abawulira obulumi mu lubuto oba abawuliramu engeri ya asidi kubanga empeke ya katungulukyumu esigala nga bw'eri bwe wagimize nga nnamba paka mpozi lwetuuka mu byenda. Olw'okuba embeera y'omubyenda ya alkaline eno esaanuula n'esekula empeke za katungulukyumu, ebirungo ebirimu ne bifuluma ne bisaasaana buli wamu naddala ekirungo kya alsin era nga wano we watandikira okukola kwennyini kwa katungulukyumu. N'atandika mbagirawo okubunya emiwabo buwuka tiriya, buvayirasi ne bufango nga kwotwalidde n'ebiwuka byennyini eby'omu lubuto gye biggweera nga bifugaliza byonna era nga bwe twagambye era ayoza mu byenda eri abo abalina ebiwuka eby'omu lubuto ku mitendera gyonna kwe biri era nabo abalina endwadde ez'omukyenda. Abakugu bakyetegereza ne bakizuula nti katungulukyumu ayamba okukendeeza obulumi n'okwokerebwa mu mubiri n'okuwagira okukola kw'ebitundu eby'enjawulo mu mubiri. Ekyo nga tekinnamumalira, ekirungo kya alsin bwe kituuka mu musaayi mu misuwa kiyitimusa obukuumi bw'omubiri eri endwadde saako n'okulwanyisa amasavu amabi agakwatira mu misuwa by'omusaayi agayitibwa cholesterol. Engeri ey'okubiri yeeyo nga tulidde katungulukyumu nga tumusekudde oba nga tumusazesaze obuweke obutono. Naye kiki ekibaawo ng'olidde katungulukyumu omusekule oba ng'omugayiza? Bwe tulya katungulukyumu omusekule oba nga tumugayiza, kitusooka okusinkana kyekyo nga afulumya akawoowo ke n'okubalala kwe mu kamwa olw'ekirungo kya alsin okufuluma, nga kino kiba kikendeezezzaako nkola ye lwakuba eky'omukisa omulungi oba aba afulumizza ebirungo bingi eby'obutonde nga ebimu bitumbula entambula n'ensaasaanya y'omusaayi mu mubiri nga kwotwalidde n'okukola n'enkola y'omutima nga gwo so n'okukendeeza ku masavu amabi okuva mu musaayi n'ebirala. N'olwekyo olw'okusobola okufuna emiganyulo egisingira ddala
waggulu tulina okulaba engeri gye tukozesaamu katungulukyumu kubanga laba kino senga tumumira bumizi kyokka tuba tetujja kufuna emiganyulo egijjudde ku lw'omutima emisuwa gy'omusaayi ne ku kyoko ky'amasavu gonna naye so nga ate nga bwe twayogedde kirina emigaso emirala nga okukendeeza obulumi mu mubiri n'okukendeeza amasavu amabi mu musaayi so nga twagambye nti bwe tulya katungulukyumu nga musekule oba nga tumugayiza bugaaya ebirungo bingi ebirimu sulfa byafulumya ebitumbula entambula y'omusaayi n'omutima saako n'okulongoosa amasavu okuva ku kibumba n'olwekyo katungulukyumu omusekule ayitibwa mukalirizi w'amasavu agaba geetuumye ku bitundu ebikola emirimu egy'enjawulo mu mubiri naddala ekibumba n'olwekyo enkola zombiriri kitugwanira okuzikozesa wamu nga ze zino okumira empeke za katungulukyumu nga namba naddala ku makya nga tonalya kintu kyonna n'enkola ey'okubiri kwe kusekula oba okumusalirasalira obutundu obutonotono n'omulira wamu mu mmere okugeza nga ku kyemisana oba n'okumunywerako amazzi agawera wano tuba tufunye emiganyulo egisinga eri emibiri gyaffe okuba nga gikola bulungi ddala ate nga miramu kino kikulu nga bwe twalabye katungulukyumu mazima ddagala erisinga gonna amalagala g'omu malwaliro nga ogagase wamu n'ekisinga talina bulabe bwonna eri mubiri nga nno obulamu abufuula bwalayisi kubanga laba kino 14 zokka ziba zikumala okujjanjaba obulwadde bwonna bwe bandikunyagiddeko emitwalo ng'ogeze mu malwaliro okusomoza kwokka okuli okulya katungulukyumu olw'okuba nga w'amaanyi asensera buli wamu mu mubiri era lwe lusu lwafulumya okuva mu mubiri bwe yamukozesezza bwe tuba nga tuli waka tuba n'eddembe kubanga tuli mu baffe abasobola okutegeera amangu mpozi bwe tuba nga tugenda kutambula kategeeza nga tugenda mu bantu abalala abatamanyi nti twamukozesezza wayinza obutabulawo beebuuza lusu olwo n'olwekyo nga tumaze okumukozesa n'omubiri okufuna emigaso gye okwanguyiriza okugoba olusu lwe okuva mu mubiri kuba kunywa caayi alimu entangawuzi eŋŋanda enka kiba kikola ab'emikwano tuyige okwekanika ffekka na ffekka tuwone ebyokutusegerera nga bwe batunyaga tulaba obutungulu nabwo bulimu ebirungo eby'omugaso mu kujjanjaba n'okutangira endwadde ezimu nga alikibwali omuli ekifuba n'essenyiga newankubadde tubwettanira nnyo mu kusiika emmere n'enva olw'akawoowo n'eddekende naye bwamakulu nnyo nga tubulidde nga bubisi nga tubusalira ne tubuliira wamu n'emmere ekiri ku butungulu butono bwokka so ne ku bunene tebannabujingirira nnyo bukyalina amakulu mu bujjanjabi obuto entangawuzi nga bwe twalabye nti endwadde ezisinga okutawanya obulamu ziva ku butwa ekyennaku bwe tutakyasobola kwewala okuyingira mu mibiri gyaffe okuyita mu bye tulya bye tunywa ne mu mpewo gye tuzi omutonzi waffe yakimanya nti bwe kiriba natuteerawo obuddukiro nga y'entangawuzi y'obutonde wetegereze kati tulina ebirabika obulabisi ng'entangawuzi ziyite ebitangawuzi ebizungu zino sitaani bakozesa bafubye okuggyamu ebirungo biri ebyobutonde eby'ensonga kuba laba ne bw'oba nassenyika nga yakuluma n'onywa bino byongera omugoneza bugoneza so nga bw'okozesa eŋŋanda oba wakufuna obwerero n'olwekyo entangawuzi nga oginywedde kyekimu ku ddagala ery'obutonde erina obusobozi kusensera paka mu musaayi n'erinuunamu obutwa n'obuli munda mu mubiri bangi batera okwewolereza nga bwe balina ulcers era nga bwe batasobola kunywa ntangawuzi naye ekyennaku kubanga bangi benyumiriza mu kutokuumira mu bulwadde olw'okuba bakifunamu amagoba bangi n'abakola ebiragalalagala bafubye nnyo okutuugulaza twewala ebintu ebyandituyambye okuwona endwadde ebya ddala tusobole okusigala nga tuli lusuku lwabwe luberera ffenna tuyinza okugamba nti tulina ulcers naye tandika okukozesa entangawuzi tulabe ogenda okusomoza okulala okuli mu kufuna entangawuzi erimiddwa mu butonde engeri gye tuli mu mulembe ogw'okunoonya amakungula amanene
lw'amagoba abalimi b'entangawuzi bakozesa obutwa bungi bwe bafuuyirako nga bagirima. Bw'otyo n'otuuka okugifumba oginywa olwanyisa obutwa mu mubiri so nga kyo kyonywa butwa bulala. Naye nga bw'oba olimaya kukozesa waka wo teweetaaga kulimayiika. Weteekayo mu nnimiro ebikolo bitonotono osirike okakasa bijja kukula ne bw'onooba nga tubifuuyidde. Ekirala y'enniimu. Enniimu okuviira ddala emabega tugimanyi nga eddagala ennyo mu kuwonya ekifuba ne ssenyiga olw'okuba erimu ebirungo ebiyambako okulwanyisa obutwa okuva mu mubiri nga buno bwe buvaako kituyita ssenyiga. Naye nga mu nkozesa entuufu twandibadde twewala okutabulamu sukaali kubanga gye bamukolera bagattamu ebintu ebirala bingi ebitali birungi okubufuula nga bw'alabika. Omugaso omulala gw'enniimu guli mu ddagala ery'obutonde mu kuziyiza okubutuka oluvannyuma lw'okusalibwako enviiri n'okuma ekirevu. Amazzi gaayo omunda g'otonnyeza mu kibatu ne weesiiga. Yedde ng'enniimu y'amakulu bw'etyo so nno n'emicungwa nagyo si kirungi kugyewala kubanga girimu ebirungo bingi omubiri bye gwetaaga okuba emiramu. Emibiri gyaffe bigyetaaga okuba emiramu, naye mu byonna twettanire ebibala eby'obutonde nga ebirimu ensigo okusinziira ku Bayibuli ekigambo kya Katonda. Mbeegayiride tusonyiwe bisajjungwa. Tulabe ku mubisi gw'enjuki nga sukaali omutaddeko emabbali, naye omubisi gw'enjuki kye kintu eky'obutonde kiri mu kiraasi eyakyo era kumpi ddagala obwagwo. Kigambibwa nti mu butonde bwagwo nga teguleetiddwamu kintu kirala kyonna, kye kintu kumpi ekitayonooneka. Gamba nti tegulina expiry date, gusobola okubeerawo ebbanga lyonna. N'olwekyo mu bujjanjabi obw'obutonde bukozesebwa nga ekiwoomerera kifo ky'okukozesa sukaali, nga ne mu kukola sirapu ez'obutonde bukozesebwa kuba buyambako n'okukuuma eddagala obutayonooneka. Tugende ku ssere. Nga bwe twalabye ku nsonga ey'amabwa, ssere eddagala eriziyiza obulumi omukozesa mbagirawo so n'okwanguya okuwona kw'amabwa ge tuba tufunye. Tugende ku kigagi. Ekigagi nakyo tukimanyi nti ddagala nnyo eri endwadde ez'enjawulo nga emisujja, nga twalabye nti amaanyi tegali mu kukaawa kwakyo, naye kuba n'ekiragala ayambako okunuuna obutwa mu lubuto. Kigambibwa nti kikola bulungi ne ku ndwadde z'olususu so nga ne ku ndwadde z'amannyo. Tugenze ku muddo gwa kiragala. Waliwo omuntu omu eyagamba nti bw'oyagala okumanya muddo ki eddagala ku birime by'oku ttale, n'agamba nti twalayo embuzi olabe buli kyeryako eryo ddagala. Naye nga kitulina okumanya nti buli muddo oba ebikoola ebya kiragala, ekirungo ekyo ekibirabisa ng'ebya kiragala kirina emigaso eri omubiri naddala mu kuyambako okunuuna obutwa kuva mu lubuto ne mu byenda. Tugenze ku Camuchaina Methoplus. Mu malwaliro ne clinics mulimu kasiimuula kano kayitibwa Methoplus akalimu ebirungo bingi ebikenenuddwa eby'obutonde, n'olwekyo buli maka oba buli omu yandibadde n'akantu kano kuba kayamba nnyo okugema ssenyiga n'ekifuba nga byakatandikiriza okukwata, okusiimulako wansi w'ennyindo n'okusigako mu bulago. Akagula 2,000 zokka kayinza okuwonya emitwalo gye wandisaasaanyiza senga oba nga olagajalidde obulwadde ne bumala kukugonza. So nga ate nga bwe twalabye kya nsonga okwewala okumala gakkiriza okuyingiza ebiragalalagala bye tutamanyi kye biyinza kukosa mu mibiri gyaffe. Ne bino bya nsonga okutegeera. Okuziyiza kusinga okuwonya. Nga enjogera eno bw'egamba nti okuziyiza kusinga okuwonya, yandibadde enkola yaffe obutalinda nga bulwadde okumala okutugonza, naye tufube okukozesa ebisobola okutukuuma nga tuli balamu n'okwekanika nga bukyali nga embeera tenasokka wa bulamuzi. Ekirala, okuwona kw'obulwadde okwaddala. Nga bw'oyinza okukizuula, abakola ebiragalalagala by'omu malwaliro ekibeerangako nnyo ku kigendererwa kyabwe okukola eddagala ery'okuwonya obulwadde. Ogula lumu oleme kuddayo kugula ddala, naye bakola ebintu ebiyinza
kulabika nga ebiwonya obubonero obulwadde so nga bikusigamu bulwadde bulala. Naye nga mu butonde bwennyini Katonda yakola emibiri yaffe nga gye girina enkola ey'okwejjanjabira ddala ne giwona obulwadde bwonna n'ekizibu kyo kyonna, nga ffe tuvunaanyizibwa kugiwa kye gyetaaga, ebisigadde tubigirekere era okutandika okweyoleka kw'obulwadde kaba kabonero akalaga nti waliwo kye twebuzeemu oba obulagajjavu ku luuyi lwaffe. Nga tulabe ku mutendera ogusooka olw'okujjanjaba obulwadde. Tutera okulwala naye kyetaaga tukimanye nti obulwadde bwonna bubeerako ekibuleese, n'olwekyo bwe tuba bakwejjanjaba kyetaaga tufeeyo nnyo okumanya kizibu ki oba mbeera ki eyinza okuba nga yeevuddeko okulwala okwo. Tunoonyereze nnyo, tuyinza okuba nga twalidde ki oba kunywa ekitabadde kirungi oba butwa ki butwawonyereza, kuba okulowooza okwepikka ebiddagala nga ekirwaza omubiri tokiggyeewo oba tokirekeddeewo, awo oyinza obutasooka mangu. N'olwekyo tumanye etteeka erya cause effect, nga byonna biganye action. Newankubadde amalagala gonna ag'omumalwaliro si malungi kukozesa, naye bwe tuba nga tetulina kyakukola tumanyeeyo ebika ebitonotono ebituwaako obuweerero obw'amangu ko ku ndwadde ennyangu nga tetulese batunda ddagala kututegeerera, okugeza air action egula ennusu 5 byokka esobola okumala okuwonya ssenyiga n'ekifuba ssaako n'omusujja senga omukozesa manguko. Nga ne mmaka kya nsonga okubeera n'eddagala bwe lityo okwekanika nga obulwadde tebunnatugonza n'ab'omu maka gaffe. Owa famire kwata 2,000 ofune peya zo nga nnyo, teeka wako sirike. Tofa nnyo ku ndagiriro y'abasawo ey'enkozesa, naye bw'ofunayo enkenyera kangamuko n'empeke emu yokka olabe ekiddako. Twetegerezeko ebyokufuba okwewala bwe tubeera bakubeera balamu. Tuli mulembe omuzibu nga ebirwanyisa obulamu bwaffe bingi, nga bwe tuba tuyayanira okubeera abalamu waliwo ebintu bingi bye tuweebwa amagezi kumpi okubyewalira ddala n'okubiviirako ddala oba nga kiyinzika. Ekisooka mu bino ennyama n'ebiva mu bisolo. Kigambibwa nti endwadde ezisinga eziri mu lyo lw'omuntu zisibuka ku nnyama. Olw'okuba endwadde nnyingi kati mu bisolo ate nga ffenna tulina omusaayi kumpi gwe gumu, zisala mangu okudda eri omuntu bw'olya ennyama y'ekisolo ekyabadde ekirwadde. So nga mu mulembe guno ogw'ebyenfuna ebisolo bye balaba nga birwadde bibatunda abantu ennyama balye, nga mpawo asobola kwawula nnyama ya kisolo kyabadde kirwadde ku ekyo ekitabadde kirwadde. Ekyo nga okitadde ku mabbali, ennyama si yali mmere yaffe okuva mu butonzi, so era si n'embulamu obutagwawo eri abanunule teriba kuyigga bisolo na kubitta babirya ennyama yabyo. Bw'owekkanya Bayibuli, Katonda yakkiriza omuntu okutandika okulya ku nnyama oluvannyuma lw'amataba ga Nuuwa, naye nga abo bonna ababeerawo emabega abawangalanga emyaka 600 n'okweyongerayo baali tebalya nnyama. So ne mu kutubikkulirako ku magezi ge nga ye Katonda yakkiriza abantu okutandika okulya ennyama okusobola okusala ku myaka gy'abantu gye bawangaala. Oba Katonda talina kwenyumiririza mu kuwangaala nnyo ababi. Ensonga lwaki kigambibwa nti buli lwe tulya ennyama tuba tusalako lunaku lwe twandiwangadde. N'obuzibu obulala buva kuba nti digestive system y'omuntu efaananako nga eya herbivorous animals, ebisolo ebiri omuddo. Tulina ekyenda kiwanvu kumpi fuuti nga 25 oba 3 obutafaananako nga carnivores oba ebisolo ebirya ennyama, so byo birina ekyenda kimpi. N'olwekyo bw'oba olidde ennyama ebeera erina okukuumirwa mu kyenda paka ng'evundidde ddala okulyoka okufuluma nga obubi. Kino kibagamba nti ennyama simanyi emala ennaku 7 mu mubiri, naye nga kibeera mu kyenda. Obw'ebbanga lino lyonna senga ensolo yalina obulwadde oba oyinza obutabuwona kuba ffenna tuli bisolo. So kati n'obutwa bwennyini obw'eddagala kati katulabe nti ensolo kati zikulira ku biddagala.
eby'okuzigezesa okubigezesa amangu, ery'okuzifuuyira so n'ery'okuzijjanjaba, nga bino byonna naffe tubigabanako bwe tulya ennyama yaabyo amasavu agakutte. Bwe tufumba ennyama ne tuleka supu oyo okuwola, tulaba ng'amasavu gakwata olububi kungulu. Sirowooza nti oba ebbugumu ly'omubiri gwaffe liba limala okwesaanuusa. N'olwekyo bwe tugalya gakola ekintu kye kimu ne gatuuka mu misuwa y'omubiri okuziyiza emisinde omusaayi kwe gulina okutambulira, nga kino kye kivaako endwadde eya pressure etawaanya abangi ensangi zino. Era nga n'okusinziira ku Bayibuli, newankubadde Katonda yali yakkiriza abantu okutandika okulya ennyama, naye yagaana okulya amasavu olw'ebyobulamu. Naye bajjajjaffe baali bino babitegeera nga balina kye bayita ng'omukalo, ng'ennyama bagikaliriranga ddala kumpi obutalekaamu kasavu yadde. Ndowooza ne bwe bawangaalanga, naye kati ebyaffe yasaala kubanga tuli bamulya nsava. Ndowooza kikola nnyo amakulu lwaki Katonda yagaana abantu be okulya ennyama y'embizzi, era nga kyamuzizo okusinziira mu kitabo kya Bayibuli eky'amateeka olwokubiri essula y'e14 olunyiriri lw'omunaana, ne bwe tugenda mu Isaaya essula y'e65 olunyiriri lw'okuna, ne bwe tugenda mu Isaaya era 66 olunyiriri lw'e17. Waliwo abagamba nti bwe kitaba kyakuliibwa lwaki Katonda atonda embizzi. Ekyamazima kiri nti si buli Katonda kyatonda nti yakitonda ffe tukirye, naye ensonga lwaki Katonda yatonda embizzi kukola nga State Council okulondawo ebikyafu byonna ebyandikoze ekivundu, bw'etyo n'ebirya ne bifulamu obubi obutawunya nnyo. Ekyamazima embizzi kiki kyetalya? Lwakuba tuzikuumira ku muggalo, naye nzikiriza zirabise nga zikyali neesigwa mu mulimu ogwo ogwazitonderwa. Ekirala ekibikwa nigambye ku nnyama nti waliwo kye bayita adrenaline ne hormone. Newankubadde ekisolo kiyandibadde nga kiramu, naye embeera gye bitambuzibwamu okutuuka mu lufula bingi bituuka bikooye, so nga ne bwe babiyingiza okubitta bitegeera mangu ekigenda okubituukako. Mu mbeera eyo butonde bw'embiri gyabyo ne bitta obutwa obwa hormone eyitibwa adrenaline eyo okubiteekateeka okwerwanako, nga eno y'ensitaano ebeerawo nga basala ebisolo. N'olwekyo n'eri abalya ennyama obutwa buno babugabana okuyita okulya ennyama. Ensonga lwaki kigambibwa nti bamulya nnyama ennyo batera okuba abakambwe nga kiva mu kino. Waliwo n'enjogera egamba nti oli kyolya. Ekyokubiri ku bintu bye tuba tulina okwewala by'ebyokunywa eby'amafactory. Bannange, singa tulina amagezi twandyesonyiye ddala ebyokunywa ebisogolerwa mu bifactory, kubanga omulabe w'obulamu abantu abo abawadde amagezi n'obusobozi okutabulira ensi yonna ebyokunywa nga tebalina kye bajje mu nnimiro ki oba naanansi, naye batabula kemiko paka bwe bafuna langi gye beetaaga n'okuwomerera n'akawoowo akasendasenda kasita bitaba na bulabe bwa mangu. Bwe tutyo tusasulira okulwala kwaffe n'okufa mu ngeri eyo. Ne bagamba nti kano kasooda temulimu sukaali, naye bw'obinywako biwoomerera. Ekyokusatu, sukaali omweru tukutuku. Okutwaliza wamu sukaali yenna si mulungi eri obulamu bwaffe, nga naye lwaki? Sukaali yennyini ow'obutonde kekkaloddo mu luzungu akatibwa molasses, naye mu factory bagattako chemicals ebirala bingi okusobola okupeeruusa langi eyo eya kitaka, olwo alabike nga atukula nti anti twagala ebyeru. Buno bwe butwa obuli mu sukaali, ate bwe kituuka ku mweru tukutuku kigambibwa nti newankubadde ebikennembi bifiirawo ku sukaali, naye omweru tukutuku ebimutambaala kyava yitibwa sweet poison oba obutwa buwomerera. Kyennaku nti abakola sooda n'ebyokunywa ebirala bwe baba basazeewo okuteeka mu sukaali, ono bwe bateekamu ne twekamirira. Mu njogera afa yafa kitalo. Ekyokuna bwe mwenge. Eno ensonga eri siriyasi. Mazima abantu bonna abakkiriza nti baatondebwa era nga bayayaanira okusigala mu kifaananyi kya Katonda tebandyesembereza kiyitibwa mwenge. Waliwo abawera nga bwe bajja okubuuza Yesu bw'anadda nti
lwaki yakola embidde. Nabangi bageresa nga Yesu bwe yakola omwenge kubanga ku mbaga y'Ekaana. Kale newankubadde abafunula Bayibuli bakiyita mwenge, naye Yesu kyeyakola teyali walagi, naye gwali just mubisi kubanga tewali baatamiira bonna. Naye Katonda ye yakola omwenge, naye omwenge gwavaawa? Tumanyi nti ebibala bwe tubikamula bivaamu omubisi, naye omubisi guno bwe gulekebwa ne gwonooneka guyite tuuka okukatuuka okukola omwenge. Bwe bakenenula bino yabeera walagi, naye oba lwaki twagala ebyonoonese? Ndowooza lwakuba tuli mu nsi yabonoonefu. Naye senga tewaali kuba ti ensi yajjamu ekibi, ebintu tebyandyonoonese. Omubisi gwandisigadde nga mubisi, naye ani eyaleeta embeera y'ekibi? Bayibuli egamba nti Sitaani. N'olwekyo Sitaani yali emabega ga kyonna ekibi, omwenge ddala olw'okuzikiriza emyoyo gy'abantu. Naye katulabe Bayibuli kyeyogera ku mbeera eziri ku nguuli. Bwe tugenda mu kitabo ky'Engero essula eya 2 olunyiriri olusooka wagamba nti omwenge mukudaazi ekitamiza mulekaanyi era buli akyama olw'ebyo talina magezi. Bwe tugenda ku Ngero 21 olunyiriri 15 lugamba nti ayagala essanyu anaabanga mwavu, ayagala omwenge n'amafuta tabenga mugagga. Bwe twongerayo ku Ngero 23 olunyiriri 2 n'olwa 21 wagamba bati tobanga ku muwendo gw'abo abekamirira omwenge, mu abo abeevumbika ennyama, kubanga omutamiivu n'omuluvu balituuka mu baavu, n'okubongoota kunaayambazanga omuntu enziina. Bwe tugenda mu Ngero 23 olwa 29 n'olwa 35 wagamba watya ani alaba obuyinike, ani alina ennyombo, ani alina okwemulugunya, ani alina ebiwundu eby'obwereere, ani amyusa amaaso? Abo abalwawo ku mwenge, abo abagenda okunoonya omwenge mutabule. Tutunuulira mwenge nga gumyuse, bwe guwalesa ebbala lyagwo mu kikompe, bwe gukampola enkomerero guluma ng'omusota, gusonsomula ng'embalasaasa, amaaso go galirala ery'ekitalo, n'omutima gwo gulyogera ebigambo eby'obambaavu. Weewaawo oliba ng'oyo agalamidde wakati mu nnyanja, oba ng'oyo agalamira waggulu ku mulongooti. Bankubye bw'olyogera bw'otyo ne sirumwa, bankubye ne siwulira, lyebakadde nagunoonya nate omulundi ogwokubiri. Katugendeko ku ndwadde ez'ebyobufuzi ze tuyita political diseases. Kino oyinza okuba nga tokirowoozangako, naye mu Matayo essula eya 24 Yesu bwe yali awa obubonero bw'enkomerero y'ensi, kyeyatandikirako kyali nti omuntu yenna tabalimbanga. N'olwekyo ye nga ye Katonda yalengera nti mu biseera ebisembayo obulimba buyita obufere bujja kumaamira ensi yonna, so ng'ate bye bino ebiseera bye tulimu. Politics kyeki? Kino kinnyonnyola nti is the way of managing society. Ky'oyinza okutagula nti ebyobufuzi y'engeri y'okutetenkanya abantu era nga kyebiri ddala. N'olwekyo tuli mwonna mu nsi endwadde nga bazimbyewo buzimbi obwongo bw'abantu olw'ebigendererwa, naye nga ekyamazima kizibu okukakasa nti oba ddala oba gye ziri. Tugenda kulabako ezimu. Okukitegeera obulungi, tegeera kino nti emabega wa bino ebigenda mu maaso mu nsi waliyo akabinja g'ensi nga be bafuga zi gavumenti zonna mu nsi, ssente zonna mu nsi, emikutu gy'amawulire n'empuliziganya, so nga era be bafuga n'ebiyigirizibwa ku ssomero, teekako ne bannaddiini. N'olwekyo n'obuyinza obwo kiki kye batayinza kukola? Oyinza kutegeera otya obulwadde obw'ebyobufuzi? Kasita gavumenti zigamba nti obulwadde obwo tebuwona, tebulina ddagala, otandika okwekenya. Kasita olaba nga zi gavumenti ziteekamu ssente nnyingi okukubaganya okuyita mu mikutu gy'amawulire nga kw'otadde n'okusasula baseleebu okukola obulango okunyikiza enjiri. Jjukira teri alumirwa nga talina kigendererwa. Kasita otandika okuwulira nga bavevenga nti osobola okuba n'akawuka nga naye nga tolina bubonero bwa bulwadde. Ekyamazima teri bulwadde waddala butalina bubonero, kubanga bw'otaba na bubonero n'akabonero konna kitegeeza tuli mulwadde. Waliwo enkola ey'okutondawo n'okusajjula emiwendo eminene eri bagamba nti bakwatibwa oba oli awo
ne bagamba nti bafa obulwadde gundi ne batandika buli katikitiki abantu bwe bati bakwatibwa ekirwadde gundi buli lunaku abantu bwe bati bafa n'ebirala nga bakozesa enkola eno gye bayita ekintu ne bwe kiba nga kya bulimba senga okimaketinga bulungi n'okidingana emirundi egiwerako abantu babajja kumala bakikkirize nti kya mazima. Katulabe obulwadde obusooka katunule omusujja gw'ensiri. Kigambibwa nti omusujja gw'ensiri guli mu Africa naye senga buli nsiri eyali etulumyeko yali yakutulwaza senga si bitalo. Ekyamazima zo zitawaanya kubanga ziruma olw'okuba batwagala nnyo bwe batyo okuyita mu zi gavumenti batwa obutimba obujjudde ebiddagala tusule nga omwo ekiro kyonna nga tussa obutwa obwo. Okutegeera obulabe bwa kino ojje osuleko mu katimba ka gavumenti akapya nga tokozesa yadde oba okukanika olabe. Naye olw'okuba abakolera emabega zi gavumenti bakuusa toyinza okyewuunya nnyo nti mu kwefuula nga balwanyisa obusiri obutono obuli wabweru w'obutimba n'ensiri ennene eyeebase munda bandibanga kyekinyusi mu ngeri eyo. Tuyinza okulwala omusujja naye kati tumanya engeri ey'okwejjanjabamu tuleme kumala nnyo budde nga tulonooza nti ate guno omusujja gwa kino. Kirungi tusule mu butimba okuwona okusula nga twanagana n'ensiri naye tufune okulaba nga tubooza nga bwe tuyinza okukendeeza ku butwa bwe bateekamu ebiddagala ebimu birimu bireetera abamu ssenyiga n'okuziira. Obulwadde obwokubiri buli ku siriimu n'akawuka ke omuzungu ayitibwa HIV/AIDS. Wano weetaagawo okwenyweza. Siriimu nga AIDS bw'eba nga y'embeera ey'omuntu okulwala n'okukogga n'ebirala tetuyinza kugaana nti embeera eyo mu nsi teriiyo newankubadde ebintu bingi ebiyinza okukyankalanya obulamu bw'omuntu n'atuuka ku kino naye ekizibu kiri kyokka kwako akawuka ke baagunjaawo nti ke kaleeta siriimu kubanga emyaka 3 n'okusukka obulwadde buno gye bwakamala nga bwe buli mu ndowooza n'entegeera y'abantu eri yali alabye akawuka kano nti bwe kati bwe kalabika nammwe mujje mukalabe bwe kali. Mu Uganda enjiri eno eya Mukenenya eyasinga kutabazibwa Philip Bongole Lutayi eyali serebu mu biseera ebyo nga yennyini yayimirirawo nga ekyokulabirako. Kati bwe kataba kawuka olwo kiki ekyali kimulya? Jjukira kino ekigambo virus okunonoza kukitegeeza butwa era nga abazungu abafuga ensi benyumiriza nga omugaso gw'abaddugavu abagendayo nga ebyokugezeserezebwako. Era sisuubira nti Philip Bongole ono enkola eno yagisimatuka obutafuna ddoozi ey'obutwa obukolera ddala ekintu ekyo. Ate laba bwe kyakwatayo najja n'akolera ddala omulimu. Naye amazima senga siriimu bwe bamwogerako ku mikutu gy'empuliziganya ddala bwe yali n'eno ewaffe wansi ku byalo senga bitalo ddala. Lwaki siriimu oba endowooza ya siriimu weeri? Kigambibwa nti siriimu asinga mbu nnyo mu Africa. Kino kyonna kyatondebwawo kuyambako okukendeeza kuzaala kw'abantu. Abazungu bangi tebakirinaamu buzibu famire kuzaala baana babiri bokka obutafaanako nga ffe mu Africa. N'olwekyo ffe twali twetaagamuuko okudisciplininga naye abakazi embuto bazijjawa kuba kwegatta ye. Kati wano senga kifuba okulaba nti abantu abasinga okwegatta nga bakozesa obupiira ziyite kondomu kiba kiyinza okuyambira ddala busebu oba nyabo okusinza ku bwenzi obuseegu n'obukaba bw'abantu. Lowooza mbuto mmeka ezitali za kigendererwa obupiira ezitandidde. Eno y'ensonga lwaki siriimu akyalina okubeerawo mu matu g'abantu paka. Senga ddala akawuka ako kaali kaddala kiki ekyandirobedde ensiri nazo okubanga zikatambuza nga zisobola okunuuna omusaayi omuntu omu n'egenda n'enuuna ne omulala. Lwakuba senga bagamba nti ensiri nazo zitambuza siriimu ate awo ebibalo bibeera bifudde. Kati olwo abatukebera bwe baba nga akawuka sike bakebera ne balaba olwo bakebera biki? Ekyennaku kiri nti abayiya enkola eziriwo
ziyambisibwa okukebera akawuka ka siriimu. Bakirangira lwatu nti enkola ezo tezikakasa era tezandikozeseddwa na kwesigamwako okugamba nti omuntu alina siriimu, naye nga enkola zonna eziriwo zikebera kuzuula ekirungo oba kemiko omubiri gwe zifulumya nti okulwanyisa akawuka ako akasiriimu. Langi bwe zikyuka nga bakubikira nti gwe akuyoola kimanya oli positive. Lwakuba ekyo kye bakebera embeera eziwerako ziyinza okuleeta omubiri okufulumya ne bw'oba nga akawuka tulina gye wali okasanze. Nga muno mulimu senga obeera ng'obadde olina ekifuba ne ssenyiga nga bibadde bikuluma, okufuuweeta sigala, okuba omutamiivu lujodolo. Kigambibwa nti ne ku mutendera ogumu omukyala ng'ali lubuto, n'olwekyo bw'oba okemeddwa obulamu bwo obutwalako mu bintu byazaala oyita betting okukebera mbu akawuka ka siriimu, weewala okugenda ng'olina embeera zino bandikubikira. Tuleme nakumala kulinda kulwala tuggweeyo. Kati olwaffe bye baakebera nga tukalina tulina kukola ki? Amagezi agasooka, ekikuluma ky'obujjanjaba akawuka tokesibaako nnyo. Gavumenti zigamba nti waliwo eddagala ery'obwereere ARVs. Ekyamazima bakola eddagala tebakolangayo okulya bwereere, era gavumenti zirisasulira bwetyo naffe okuyita mu misolo. Naye kibagamba nti ebiddagala bino mazima bya bulabe nti era nti abasinga abafa si kawuka, naye ebiddagala byo ebibatta kubanga byamaanyi. Ate nga olaba kikola amakulu nti nibwe bateekamuko empeke ezitta, mpaawo ayinza kutebereza ddagala kubanga ekyokwekwasa kiba already weekiri nti abadde siriimu. Ekyennaku abasinga twatyoningibwa okujja obwesige ku bukuumi bw'obulamu bwaffe ku mutonzi waffe tubussa mu gavumenti, naye omuntu alya n'okunywa ebyo omuntu byasaanidde okulya n'okunywa olw'okubeera omulamu, teri biragalagala bye weetaaga kukozesa. Kati omu ayinza okugamba nti luli tubadde tweraliikira siriimu yekka, naye kati ndowooza ne bwe tutabala nga bwe twagala. Muntu wange, Katonda yali yatonda abantu nga balina amagezi era ng'obwenzi n'obukaba nga kw'otadde obuseegu si kye kiraga ennyo amagezi mu kifaananyi kya Katonda n'eri abatwetoolodde. So nga newankubadde ayinza obutaba siriimu, naye endwadde gye ziri eza ddala eziyita mu kwegatta nga enziku, kandida n'endala. So nga n'ekyokuba ennume ey'omyo ku kyalo si kye kirimu ennyetendo. Kakube okuba ne laava ennyingi gy'ogabira buli musajja yenna nazo obwetaavu. So nga olw'okuba ensi eno ya kikolimo, omuntu yenna alowooza nti ajja kunoonya essanyu asuubire okutuuka ng'amatidde aba yeerimba. N'olwekyo tufube okweraga nga tuli b'amagezi. Bayibuli ekinnyonnyola bulungi nti ekitanda kirongoofu eri naye abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Tufube obutabuuka lukomera Katonda lwe yatuteerawo nga ge mateeka 10. Obulwadde obwokusatu ye COVID-19. Nzikiriza buno bwe bulwadde obw'ebyobufuzi obusinga obunene ensi bwe yali eyiseemu, kuba bajja bangi tutegeera bulungi kumpi paka lwe bwatuuka okugambibwa nti bugenze, nga mpaawo eyalaba ku kawuka ka COVID nga twakoma kulaba bifaananyi bye bakubira mu kompyuta nga bye byatulagibwa ku zi TV ne mu mpapula z'amawulire. Kiwa twalaba ebisaanyizo byonna eby'obulwadde obw'obufuzi bye twalabye waggulu nga bikozesebwa bulungi ku COVID. Naye kiki ekyali emabega w'embeera yonna eya COVID? Ekisinga obukulu kwali kuteekateeka nakuwaliriza abantu kufuna biddagala ebyo ebya COVID mu bungi nga bwe kisoboka, olw'okuteekerateekera ensi okugiyingiza mu nkola za sitaani eza New World Order, omuli okukendeeza omuwendo gw'abantu nga 230 tannatuuka, n'okusobola okuteeka abantu okuba nga bafugibwa zi kompyuta okuyita mu mayengo ga intaneti, nga n'omuggalo gwagendererwamu n'okutattanya ebyenfuna by'abantu
ba bulijjo batandika okuba nga bakolera mu mabanja. Bangi bamatizibwa emiwendo eminene gye bagamba nti be baali bafudde mu nsi z'abazungu. Ekyamazima bino byonna byali bya bulimba bipangirire okusobola okutiisa abantu, kubanga abantu abaafa olw'ebidagala ebyo baasinga abagambibwa nti baafa COVID. Ate emirambo gitwalaba ku TV. Wali olabyeko firimu kumpi nga esusse n'essaawa ng'abantu battibwa, ebibuga bisanyizibwawo, nga naye byonna byolaba tebiriiyo ddala, naye nga babizanyira mu kompyuta. N'olwekyo tuli mu mulembe nga si kyangu okwawula ekyaddala ku kitali kyaddala bye tulaba ku ntimbe. Tuyinza okwebuuza nti obutwa buno bwe batukubamu ddala bwalimu ki? Abakola okunoonyereza n'okwekebejja ebidagala bino bakizuula nti mwalimu ebintu bibiri. Ekisooka nga kye kirungo kya mRNA, nga eno kemiko egambibwa nti erina obusobozi okutaataganya oba okukyankalanya n'okukyusa gye bayita embala y'obutonde bw'omuntu giyita DNA, nga kino kijja kuyamba nnyo okusannyalaza obukuumi bw'endwadde obw'obutonde nakyo immunity ekiseera bwe kinaagenda nga kitambula eri bonna abafuna ddoozi entuufu. Ekyokubiri, mwalimu kemiko eyali etabangayooko mu butonde eyitibwa graphene, nga buno bulinga obugiyita obusirikitu oba buyite nanoresins, nga kemiko eno yegambibwa okuba n'obusobozi okuyunga omubiri gw'omuntu ku byuma eby'amayengo nga 5G ne 6G okusobola okusoma ebirowoozo by'omuntu oba oli awo n'okumuteekamu ebirowoozo okuva ku zikompyuta ez'okuba nga zeeyambisibwa okufuga. Obulabe bwa graphene ono obusinga obubi obwasinga okutulugunya abangi olw'obulumi, so nga era ye yasinga n'okutta abantu mu ngeri y'ekiwatukira. Buli nti mu mubiri okupakiramu obugirita buno bugenda butambulira mu musaayi, nga gye bukoma bugenda buyita mu bitundu by'omubiri bugenda bubisalaasala munda, okugeza nga mutima ekiyitibwa internal breathing, nabwe kityo omuntu akalumu awatali kujulira kwonna nga bwe bakyagala era bwe bakipulaninga. Omuntu ayinza okugamba nti naye bwe baba nga bagendererwamu okukola ensi obubi obwo bwonna nga tebunnaba kweyolekera ddala. Ekyokuddamu kiri nti tukyali ku bukuumi nakwanirwa Katonda, nga naye bw'alijjawo omukono gwe ogw'obukuumi ensi ejja kulaba obukambo bwa Sitaani. Obulwadde obwokusatu katulabe ku ki? Obwokuna kookolo buyite kansa. Kookolo erudda tuyinza okubutwala nga kiraasi y'obulumu ku bulwadde obw'ebyobufuzi. Embeera ya kookolo mu ya ddala, lwakuba ekyamazima abafugira emabega ga gavumenti tebaagala eggweewo, kubanga n'obujjanjabi obutuufu obw'obutonde obwa kookolo bafubye okukuugira ensi obutabumanya. Okulaba emulago tulinayo eyitibwa National Cancer Research Institute, paka nakati bakyanoonyereza bunoonyereza ku kookolo oba pakati. Mwebale nnyo kubeera naffe okuyita mu lugendo lw'omusomo guno gwonna. Amagezi gano eri abangi gayinza okulabika nga gatali ga nsonga nnyo, kubanga tukyalina eddembe ery'okugula n'okutunda buyita obusuubuzi. Naye Bayibuli mu kitabo ky'okubikkulirwa walagula akaseera ak'akazigizigi abantu bwe banaaba nga bagiddwako eddembe ery'okugula n'okutunda, ng'ate ekiseera kino kitusemberedde. N'olwekyo tufeeyo nnyo okulowooza engeri gye tuyinza okuba abalamu nga tewakyali kituyita ssente, kuba gwe muggo Sitaani bwe yapulaaninga okukuba ensi ogw'akamalirizo n'okweganyizibwa eri abo bonna ligaana Katonda. Mukama muwe omukisa. May God bless you. Eno ya Good Heart Investment Ministries.